Have you ever sought to obtain or assist other to obtain a visa entry to US? Nkomyewo nate muje baleko kansubire muli bulungi bannanga abooluganda. Anyway, ngenda kubalagako duli we twakoma okujjuza DS-160 visa gundi visa form America tweyongeddeyo. Wali abantu wenna bakomya tweyongerayo ne tweyongerayo ddala paka we tujjuza form eyo ne tugimalayo. Ngenda kulaga wogenda okujjuza form eyo until the end such that obeera ogenda kuki okujjuzaamu appointment oba kye bayita oteekako ebigalo ne bakuinterviewinga. Anyway, tugende mu maaso. Twakoma wano eno. Twakoma wano bwe wati. Though wano eno mbadde najjuzaamu ebigundi wali we twakoma. Giteekamu address yo biki bityo byonna obiteekemu enamba z'essimu Uganda Kampala biki bwe bityo oteekemu email address oteekemu ebintu byo byonna. Kati wano bakugamba select the province oba okitegedde gundi okay, select the platform gwenga gwe Facebook okozesa linnya ki ku Facebook. Omanyi bayira abantu abasinga babigira. Tugambe Marshall Edward 920. Temwerabira abannayuganda olina oteekawo gundi yo gy'okozesa handles zo. Mbagamba abantu abasinga mukozesa handles zammwe bubi naye kati wano olina okulaga handles zo. Either TikTok, Facebook, biki bagenda babitunulemu kiki kyokola oli mu kukola ki ku gundi eyo. Anyway, tugende maaso genda gamba wano next. Kati we tujja wano eno jangu wano oteekemu passport number yo wano eno wano wootuuka wogamba next jangu oteekewo passport number yo wano eno tugambe eyaffe eri official. Tugende wano eno tuteekewo eba esitandikako B simanyi biki bwe bityo yeeyo tugambe bwetyo. Book number does not apply. Uganda city tugambe Wakiso. If known on the passport teriiko tugambe date of gundi bagigira bwe bati ogw'omukaaga 2022. Kati expiry date egenda kuba bwe bati ogwa October 2030. Okay. Nga bakugamba have you ever lost a passport or had stolen? No. No. Have you ever been stolen? No. Katugende bwetu tugambe next. We tugenda ku next one eno tugenda kutuuka wano eno nga bakugamba name usernames ezo amanya agali mu passport. Amanya agali mu passport teweetumiikiriza. Wobanga passport yo togirinawo don't fill in these things. Tugende maaso. Kati wano eno wagamba contact person or organization in the US. Wobeeranga ogenda ku bibyo azini nga tolina conference nga tolina ng'ogenda kulambula don't put any contact name because you don't know anyone. Naye wobanga ogenda ku ssomero osobola oteekamu amanya ga organization oba ag'essomero. Webanga tolina ng'ogamba kubanga waneno webanga weebiri then kati nze ntaddemu waneno nti sirina oba kiki because toyina oba okitegedde. Naye wobanga olina contact person then put on the contact person. Woba olina organization name gy'ogenda ko kugira then ogiteekako oba okitegeera then ku bino byombi olina okuteekako ekintu kimu kiki kyogenderera either ogenda kulambula n'oteekako n'ogamba oba statue of liberty or something like that. Kati wana abantu bakugamba waneno mu kapunda bakugamba your US point waneno contact bagamba your US point of contact can be any individual in the US who knows you and can verify. If necessary, you can identify. If you do not personally know anyone in the US, you may enter the name of the store, company or organization you plan to visit during your trip. Wana want woba otuuseewo wano bwe wati
oteekawo gwe kyogenda omuntu oyo gwogenda okulaba woba nga tolina ebintu bye tukugambe nti ogenda kulambula kino kigenda kuba mu kifo ki osobola okujja waneeno n'okikola kino okiteekawo nze maze gateekawo n'ogamba kangeze statue bulibate ogenda kugiraba eri mu New York osobola oteekawo ennamba ya gundi eyo ebifo by'ogenda okulambula either ne hotel osobola like anything you have to put something such that ebintu bino bikola ki bigenda email osobola ogamba not applicable ne bigenda kodi oba bitegera byonna ekifo by'ogenda okulambula bye boteekakaawo oba okitegedde kati kodi toba tukozesa etya eya America kati ntaddewo eyo plus biki then tugambe next tugende maaso njagala tukikole mu bwangu tudduke tubeewo wano anyway tugende maaso zip code nabagambye zip code oteekawo kati ng'eya New York nsobola okugamba zip code ya New York eri 11001 kisinzira address zip code oteekawo anyway tugende waneeno father full simanyi father's full name of birth biki obanga taatawo yafa gamba do not biki byonna bwe baba nga yafaafa dda kati ng'owange teyeetaagisa yeewumulira. Do you have any immediate relative, not including parents in US? Do you have immediate relative? No, we don't have. Then tugambe, do you have any other relative in US? Tetulinaamu wadde bannange twesonyiwe naawe tugende maaso. Kati tugenda kujja waneeno spouse enter yo spouse wiki naye ne bino ebintu nabyo bingi oluusi nabo balimba. Kati maze wano okujjuzaamu spouse wange then tugenda ku work and educational training kannange kikambwe occupation tugende maaso tugambe oli ki business woman Jesus Christ by business ntaddewo yaki kati bagenda kugamba employment biki Jesus Christ ebintu bino bingi wallahi bingi but gwe kennyini andaba essaawa zino osobola obbigira until the end kubanga bintu tebitambula omaliriza wano okujjuzaamu omulimu gw'okola tugende waneeno tugende ku education ya Rabbi Mungu. Okay, wano kikyessetaddeewo. Okay, provinces. Okay, province doesn't apply. Tugende maaso. Kiki kyesitaddeewo? Duties zenkola. My God. Jesus, duties. Jesus Christ. Mugende maaso. Okay, tugenze. Anyway, njagala kwanguyamu wano. Were you previously employed? Yes. Kati waneera ogenda kujjuzaamu ebintu byo tribe biki byonna ogende maaso. Making sure wano kyenjagala okulagako nti bakugamba waneeno, have you ever traveled to any country or region within 5 years? Obanga watambula teeka, oba tewatambula tobagambi tewatambula. Ate tolimba oba tewatambula ebintu bibeeramu mu passport yo ogamba nti wagende mu Canada nga tewagenda bajja kebera balabye nti tewagenda. So tugende waneeno tunatera omaliriza Katonda tugenda ku security background annange Mukama Katonda bino ebintu olina okubeera ne patience kuba njagala tweyongereyo tugende paka woosasulira ssente then n'okola appointment n'ofuna kodi n'ogenda n'osasula mu banka kyenjagala okukulagako. Kati zino zoolaba zino security background zinkulu nnyo. Mulimu wanywa omwenge wakola ki oli prostitute wakola ki biri so important. Make sure before you say yes sooka byetegereze naye wonna ntaddewo no cause you did not evaluate anything. Anyway tugende maaso tugende weya. My God. Kati wano weegenderezeewo nnyo bakulaga waneeno bakubuuza waneeno, have you ever sought to obtain or assist other to obtain a visa entry to US? Bagambe nedda tuweteekera ne oba wali oyambyeko ku muntu toweteekera.
then tugende maaso tunatera omaliriza tofaayo. Kati womala wano eno tuddako kafaananyi, tuddako okwekubya akafaananyi okamanyi nga weekubiza bulungi nga kakoma wano wewati nga kalungi bulungi. Anyway tugende wano mu bifaananyi byange nkeberemu akafaananyi ke njagala okukozesa ak'omuntu. Okay. Akafaananyi nkataddeko kaŋŋambye nti yes kali okay. Continue using this photo tugende maaso. Okateekako nga kafaananyi kalungi nga wookalaba. Then tugambe review and tugende maaso. Kati womaliriza wano ng'omaze oteekako akafaananyi olaba ebintu bye w'obanga olina ky'otataddemu ekyokoze ekibi ojja kujja wano ogambe edit otandike oku-editinga okitegedde otandike oku-editinga ebintu byo biibyawo byonna nga w'obikoze nga w'obikoze tugambe next nti bituufu byonna sooka obicekinge tugambe nti yes bituufu. Jesus Christ tugambe nti everything is okay. Byonna bituufu byonna. Tugende maaso gamba next buli kimu. Wano ewali okulya n'okomba essowaani nnyinza obutasukkawo kubanga passport kiri ekinamba kye nakozesezza sikyakijjukira kiri ekinamba kye nakozesezza. I really don't know kanda boba ekinamba kinaagenda bannange sikyajjukira. Ene wano bakugamba genda oteekewo enamba 30. Wano sigenda kweyongerayo passport number nfu. I cannot go. Bano mbaagala nnyo naye weweeyongerayo kintu kyokola kiri ekintu kimu. Weweeyongerayo nga gwe ogenda bino ebintu biri mu luzungu bikugamba weweeyongerayo ogenda kutuuka nga buli kimu kirungi bagenda kuwa linki bakugambe kwata eno gundi osasulira mu Centenary okwate linki eyo osevinge gundi eyo ogenda osasule wonomala osasula ojja kukujja oteekemu gundi eyo kubanga ojja kubala ng'omaze osasula osasulira mu mannya go buli kintu kyonna bajja kuwa akafoomu then ojje ofiiringe everything biri mu luzungu byangu nnyo byakutegeera bane wano sigenda ssukawo mbaagala nnyo mukama bampera omukisa engeri gwenkozesezza gundi enfu sisobola kweyongerayo naye bino ebintu byangu. Don't let anyone to fill for you these forms. Wakiri yakizijjuze nange paka woomalayo mbaagala nnyo. May God bless you. Ciao.